Yesimbyewo ku bwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bakwatibwa Kalangala babukeereza nkokola ku kkooti e Masaka okulaba oba abantu baabwe banaaleetebwa. Bano basoose kwenyola n'ab'ebyokwerinda abadde babagoba ku kkooti wabula oluvannyuma ne batuuka ku nzikiriziganya. Because we don't want them to be there. We have no control over them. We are other officers who are going to come here with other orders. Arrest them, then we shall be here doing nothing. Let's take them up there. Nga zikunukiriza okuwera saa 7 ogw'emisana mmotoka y'ekkomera eno eyingidde kkooti ng'erimu abamu ku bakwate okuva ku kitebe kya poliisi e Masaka. Bagenze okuva ku mmotoka abasinga babadde bawonyera n'abalala ng'okutambula si kyangu. Waliwo group ebadde ekuumibwa ku poliisi n'eba group ebadde ekuumibwa mu buwambe walala mu kifo ekitamanyikiddwa. Twayogeddeko n'abamu ku bali ku poliisi era nga nabo kituufu batulugunyizibwa, abamu bakubibwa okusinziira ku bibadde bagamba. Oluvannyuma lw'eddakiika 10 mmotoka endala naye ereese abalala wabula bano bo bazze bakola by'ennyimba eza People Power. Abakuumi ba Kyagulanyi n'abalala bali ennyo ku lusegere lwenga Eddie Mutwe, Nubian n'abalala bo baleeteddwa mu mmotoka ekika kya Costa okuva mu nkambi y'amagye e Kasijjagirwa gye babadde babakuumidde. Abantu abasukka mu 9 abali ku kibinja ekinoonyeza Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu bakwatibwa ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde mu bizinga by'e Kalangala gye baali bagenze okuyiga obuwagizi. Olunaku olwaleero kkooti e Masaka ebasomedde emisango 2 omuli okukuma mu bantu omuliro ekyali kiyinza okuviirako abantu okufa ssaako okwetaba mu kikolwa ekisobola okusaasaanya obulwadde obw'omutawaana. Abamu ku baawaabirwa balaze kkooti obuvune obwabatuusibwako nga bali mu mikono gy'abantu abateekeddwa okukuuma eddembe. Ebiwundu bino bannamateeka ababo okuli Benjamin Katana, George Musi ne Majeran Kazibwe kwe basinzidde okusaba kkooti ebayimbule ekkakalu kaayo basobole okufuna obujjanjabi. Omuwabi wa gavumenti asoose kuwakanya kusaba kw'okweyimirirwa n'awaayo n'ekirayiro mu kkooti ekyakubiddwa omusirikale wa poliisi Innocent Mubangizi nga tayagala bayimbulwe. Some are limping and one has just been corrupted in court. An adjournment would mean remanding them, which would be prejudicial, highly prejudicial to their human rights, which have already been violated in the custody of police. So we humbly pray, Your Honor, that you do not allow this adjournment. Wabula omulamuzi Charles Yetiese asinzidde ku biwundu ebimulagiddwa abamu ku baawaabirwa n'abakkiriza okweyimirirwa. We have examined the sureties, some of whom were substantial and reliable, and others not. It's the observation of this court that some of the accused were tortured under arrest and have wounds to nurse. Accordingly, admit other accused other than A2 and A6. Entuula za kkooti zibadde 2 era abamu bayimbuddwa ku kakalu ka mitwalo 10 ez'obuliwo ate n'abalala nga si za buliwo. Abamu ku bateereddwa ye muyambi wa Kyagulanyi omuyimbi Nubian, producer Sadan Magic n'abantu abalala. Wabula bw'abadde abayimbula omulamuzi Yetiese abataddeko akakwakulizo kabutaddamu kwenyigira mu bikolwa ebyabakwasa oba si kyo okweyimirirwa kuno kwa kusazibwamu. Accused admitted on bail shall not engage in any other activities similar to what they face before this court, or else their bail shall be cancelled and remanded in custody till trial is complete.
yakulira ebyokwerinda bya Kyagulanyi Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe, Lukman Mwejuche Kampala, Stanley Kafuko ne Hassan Katumba baguddwako emisango emirala 6 egy'enjawulo nga ja kuba basirikale ba poliisi nga bali ku mulimu gwabwe ssaako okwonoona motoka za poliisi. You face 6 charges before this one. One is malicious damage to property. Okusinziira ku ludda oluwaabi, Eddie Ssebuufu ne bannabala 3 ng'ennaku z'omwezi 26 Desemba omwaka oguwedde ku kyalo Kifuuta mu disitulikiti y'e Kyotera bakuba motoka za poliisi ne balumya n'abasirikale 5 abaali bakola emirimu gyabwe. Ensonga z'abano kkooti tezimulungudde. Omulamuzi n'ategeeza nti obudde bwa kkooti bubadde buweddeko n'abasindika ku alimanda. Bail application is adjourned to 19th January 2021. Kkooti bekkiriza okweyimirirwa bakuyimbula olunaku olw'enkya ng'omulamuzi amaze okussa omukono ku biwandiiko byabwe, so nga ye Eddie Mutwe n'abalala bakukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi guno. Olw'ekyo ekyo tekikanga nnyo, tekituukanga ffe nga bannamateeka. Tusobola okuddayo enkya oba olunaku olusukka enkya nga tumaze okufuna abagenda okweyimirirwa abazitowa nga bali mu kitundu kino kkooti mweri, ne tuddamu ne tusaba kkooti buto, ne tuddamu ne tuwulirwa era ne tuleeta abantu abo ne beeyimirirwa buto. N'olwekyo bayinza obutatuusa nnaku za mwezi ezo 19. Abeeyimiridde abavunaanibwa bo bafunye akaseera akazibu n'ab'ebyokwerinda bw'abadde balinda endagamuntu zaabwe. Carlton Scovia Nakamya ne Yusuf Muuluzi, BBS Telefina, Masaka.